Tewali nnyo kikyuse ku nteekateeka eyayisibwa omubaka wa Paapa mu Uganda gye twakulaga mawulire gaffe ag'olwomukaaga olwa wiiki ewedde. Mu nteekateeka eziyisiddwa olwaleero, Ekerezia erangiridde okusoma noveena n'essaala ennondemu okukomya obugulumbo mu maka n'okwewala emize egy'enjawulo. Ebyobuseegu, ebyokwesiga sitaani, entalo mu maka, obutali bwenkanya n'obutali bugumiikiriza. Ssaabasumba wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga nate akubiriza bannayuganda okukuuma obutonde, okuyamba bannaabwe naddala abo bali mu bwetaavu. Ennaku nalukulongo eyo yeri amaka g'abakateyamba gye tujja n'okutwala abalwadde abalala abanaava mu bitundu ebitali bimu Paapa gy'okubasinkanira ate asuubira n'okugendako ku ntaana mwe baaziika Kadinaali Emmanuel Nsubuga. Nga Paapa akyalira Uganda, Ssaabasumba Lwanga agamba nti bannansi basaana beefumiitirize ku mulamwa gw'eggwanga ogugamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. If you are going to kick a person or to undress a person for that matter, you ask him, you ask yourself, am I doing this for God and my country? Paapa Francis bw'anaakyalira Uganda lijja kuba liggwanga lyokka ku lukalu lwa Africa erina abali akakyaza ba Paapa basatu. Omubaka wa Paapa mu Uganda Michael Bloom agamba nti Paapa by'anaayogera ne by'anaakola e Kenya gy'anaasooka nga tannajja mu Uganda ne mu Central African Republic gy'anaagenda ng'avudde kuno bijja kugasa amawanga gonna n'amalala gy'ataakyale. It's important to read what he's saying, to listen to what he's saying there on that occasion in Nairobi, because it also will be saying something to us here today. The reason there are such situations of human misery is common to so many countries all over the world. Wakati mu nteekateeka z'okukyaza Omutukuvu, ebiggwa by'abajulizi e Namugongo biri mu kuyooyootebwa nga gavumenti yeevujjirira enteekateeka. The government has decided to finance construction works at Namugongo to substantial completion before the people visit. Ku mikolo gyonna Paapa kw'anaabeera abanaamusemberera baakusengejjebwa nga bukyali, so nga Abamawulire abalondemu be banaagenda gavumenti gy'enaalagira. Uganda Media Center, they are the ones who are directly doing that. Now, as to whether you'll be allowed to be everywhere, I think what they are trying to do, they are going to establish a very limited number of people who will be permitted to be in various places. And they will be accredited for that. I hope you understand. We don't want, as the Pope comes on Entebbe Road, all the cameramen and what have you are busy recording, and the Pope has to stop his trip to Kampala because you people have blocked the road. Okuva ku Lwokutaano nga 27 omwezi ogwa Museenene ku ssaawa 10:50 Paapa z'anaatuuka kuno okutuusa ku nkya ya Sande nga 29 wakugenda mu bifo byokka ebiragiddwa nga n'abanaamusemberera beebo abakakasiddwa. Mu bifo ebimu nga ku biggwa by'abajulizi e Namugongo, ekkololo gy'anaasisinkanira abavubuka ne Munyonyo ku kiggwa ky'abajulizi gy'anaasisinkanira abasomesa ab'eddiini n'abasomesa mu masomero abakkiriza baakukkirizibwa okugenda mu bifo ebyo. Honest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.